kicho owuliddeko enteekateeka z'okuziika omugenzi Kato Lubwaama? Definitely, of course, Kato yali yalama nti ayagala abeerewoko at least for some time, okungubaga for at least maybe a week or so. Simanyi oba wekikyali, but that's something he would say himself. Naye nga meeting entuufu weeri wali egenda maaso. Naye I cannot say really when the funeral will be known. Okay. Gwe kicho ojjukira ku mugenzi oba kyogenda ogamba nti drama egenda missinga ku Uncle Kato? Kato has been an unpretentious man. Ngatekoza, bwagamba nti kino bwe kiri, very creative and very giving. Omanyi bantu bangi tubeera ne talent naye ne tukikodowalira. Kato, even just from looking around abaana abavubuka abato abali around already today, abadde agaba, abadde mugabi, and okufuna all-round artist who is a musician, who is a dancer, who is an instrumentalist, who is an actor, who is a composer, who is a songwriter, who is a playwright, who is everything. Si kyangu. Banji tubeerako n'ekitone kimu oba bibiri. So for him, Kato, even up to the end, he's been an artist to the very end. Bino ebintu by'obadde mulaba ku social media, that's art. Art is supposed to be provocative. Nti abantu babeere nga bakyogerako. Ate nga ye kyekibadde passion ye. Nti njagala okucreating ebintu abantu bebogerako babeere nga, this conversation out there. Okay, ye character ya Kato Lubwaama eri abantu, but mwaba mumanyi mwenga mmwe. Kiche mugamba because fe tumanyi nga somebody who is funny, who is so comical. Humanity ya Kato Lubwaama ebadde efaanana etya? Kato Lubwaama abadde muntu, a very friendly and very genuine person. So genuine. What you see is what you get. The same way you have seen him, even social media and everywhere, he's genuine. His heart is out there. Aja kwogera ebintu abantu bajja bitwala at heart. Naye he's very jocular, he's very accommodating. Nti buli ajja mu bulamu bwa Kato Lubwaama kizibu nnyo ogamba nti you are exiting. You come in, you want to stay with him, you want him to be your friend throughout. So areka nange recently we've been really tight of recent kwa waliwo ebintu bye tubadde tukola awamu. So it's really a shock nti ate just when you're getting to warm up to someone so lovable ate na exiting. Kale tuyanza nnyo tuyanze Uncle Philip Luswata nenga saawa eno kyenso okugamba nti olukiiko lukyagendera ddala maaso nenga wenyimiridde gano ge maka g'omugenzi Uncle Kato Paul Lubwaama galese ngera kyo kinajjukirwa nti Uncle Kato Lubwaama oyo gwe twogerako saawa eno musajja muyivu kuba yatukanogenda mu Parliament 2016 newankubadde oluvannyuma lw'okugenda mu Parliament ye ng'omubaka banji bamuteekako olukongolo gye byaggwera ng'omukulu amanyikiddwa nga Buwembo yagendera ddala paka mu kkooti okukakkana nga bagambye nti nno Kato Lubwaama ebitabo bye byali bibulamu. Gino gy'oli mu kulaba miranga kwaziirana buli ayingira wano akaaba alajanira ddala nga bw'olaba omunnakatemba munne babadde azannya nabo mu Diamond Assembles n'abalala bangi mu Buganda, Busoga. Abatulaba mwenna nsaba okubakakasa nti Kato Byeyalaama kye tujja okugoberera. Kuba abadde akinnaamira mu lwatu ne mu kyama. Era tujja kukigoberera nga bwe kiri. Tewaliiwo kubuusabuusa kyennyini kye yagamba kye tugenda kukola. Kato wa kuziikibwa wiiki ejja ku lunaku olwokusatu. Kyemuteesezaako? Nkugaye tukikkaanyizaako kuba ffenna yakitugamba. Tuweza abantu 20 nga yakitugaa. Kato yaga ajo oli mukwano gwange naye nze siri musiraamu temunyanguya nja kubeekyangirako nja kuteekawo olutalo ndi waawe. Yasooka ga weeks 2 ne mugaana edda ssebo. Yalasabye weeks 2. Yazooka ga weeks 2 ne mugaana edda ssebo kati ekyo tekijja kukola. Kuba ffe kitegeeza ogenda tukaabiza weeks 2 tukogge tuggwewo. Naga kale tukkaanyiza wiiki emu ne mugaa baasi. Buli omu abadde awo ng'akakasa nti Kato yamugamba. Ate tambuza buuza omwana we, buuza buli omu. Wiiki ekyo yakyogera buli amumanyi. Omubaka saawa eno mu ggwanga Uganda nga twakamala okufiirwa omugenzi Isma All Access. Buli omu abadde agamba tulinawo Uncle Kato when it comes to blogging. Abadde ne byayogera nga binyizaamu abamu nga bibasanyusa kireseewa blogging mu Uganda.
kwa 3 zennyini actually mwezi gwennyini guwezerera leero kuva Isima lwe yafa kati ne Kato kyekiri ekizaayo kiri Mungu kye yagamba nti abalamu abafu muziike bafu bannammwe. Kati tetumanyi Mungu yamanye ennaku, yamanye essaawa, yamanye entwala, yamanye okufa tekumanyiirikika. Kakati nze Kato mbadde mulaba kumpi buli lunaku. Ate Kato Mungu yali yamuwa omutima. Kato tanyiigiranga muntu yenna. Kato asaaga. Kato ayagala. Bwakwagala akwagalira ddala. Ate Kato abadde ayagala nnyo abantu. Ate n'abantu nga baagalira ddala Kato. Omubaka So ate Kato ayagala famire ye, ayagala abaana be. Omubaka nga tuvudde ku kya blogging, Kato Lubwaama y'omu ku abasajja abadde bamanyi mu drama mu Uganda. Eddibu tukiize tugaane lize mu drama mu Uganda. Yeah. How are we going to bridge the gap if possible? Well, ekyo liri kuba drama naye ekyamazima kituufu era babadde bapanze nga bategeka omuzannyo ku Serena. Nga balindirira funding nga batandise okuwandiika scripts namulaba ne Mwami Luswata era nga abantu abali mu performing arts batandise okujja nga ga dream yange tuzeewo ekintu kino ne movie industry local content ono tulaba nnyo ebintu by'abazungu ne tulaba Telemundo Kati alaba firimu z'otategeereza abayindi ezaki naganda edda nnyina kye nnoonyaamu kwega ebadde passion ye naye ne twebaza ne Allah nti Allah Kato yamuwa bye yasaba. Kato yaliko omwavu, Kato n'afuna ssente, Kato n'ayingira Parliament, Kato n'akola TV, Kato ensi n'emwagala. Meaning he has lived his dream. Kato yayagala nnyo taata we ne omulongo we Waswa yamufaako. Era nga gaha nkwagala naye bannaye buli bwe nzijukiramu Waswa, omwana wange Waswa, omwana wange muganda wange Waswa, kale kyamusigalako nnyo nga kimuluma nnyo. Era ng'ayogera bwenfanga nkozi gye tumuziika yabyogeranga ebintu bye bibadde straight. Nagaleeta mpandiike ne muga handwriting yombi nnyo teri asobola gisoma. N'aseka n'agaha abaasoma naye naganze sirimba nagwo okubala naye nnyina amagezi. N'agaa naye ate Onalebungo yakakasa nti nnyina amagezi. Nnyina kye njagala okuwa wandiikayo omuzannyo. Wandiikayo nakuchallenginga naawe ne mugaa sigusobola naŋŋaa olaba nti tuli bagezi mutujerega ab'emudiddi. N'agamba tosobola kuwandiika muzannyo n'oguteekamu characters. Omubaka gw'omu ku bantu baliko ne Uncle Kato Lubwaama nga mutambuddemu keweeru yaba mukwano gw'enfanfe mu Parliament. Njagala kumanya mu period eyo mwabera mu Parliament Uncle Kato yali atya era yali yeeyisa atya ng'omubaka? Kato ng'agaba nnyo. Kato gabanga ssente ne zimuggwako. N'omugamba kiki n'agakampa abantu b'e Lubaga balye banzija wala nali mwavu nze waona haji obwavu bwannuma. Yabagabiranga nga yabawanga ndi mundeke ndye tulye ffenna haramu kino nkyogera nga muwaako obujulizi. Kato teyalyako ssente bwomu. Yagaa zino ssente ngabo era nja zitemera yabayitanga baki emmamba abali emmamba ababooda abasolida ng'aganja zibawo baziggwawo ziggwewo tulifuna endala. Kato abadde tarespectinga ssente. Bw'omuwa miliyoni muba mwakaweta wali nga gannyinako nno kati 10 anti nzigabi. Mugati kati gwe weerekedde kyaga tujja kufuna zino miliyoni tezikyali ssente. Era olwe twali twogera ku Mande yagamba omanyi nti nayonooneka ne mugamba nti nagamba omanyi nti miliyoni 3 sikyalaba nti ssente ne mugamba munnange gwe olaba mmeka nanga kati ntandikira mu kawumbi okulaba nga ssente. Kwe kwava ttiimu Kawumbi? Ttiimu Kawumbi. Oli memba ttiimu Kawumbi? Sinnaba katuuka yali yansookayo. Uncle Kato. Sinnaba katuuka. Kale mu ttiimu eyo ttiimu Kawumbi yabasookayo. Wanti kaliko n'emyaka. Oyinza ogga ttiimu Kawumbi nga tonnaweza myaka egyo gyawezeza. Kale omubaka tweyanze nnyo tweyanzege weebale nnyo weebali eddayo okutereeza n'okutegeeza abantu. Aba media fraternity Nation Next Media aba Nation Media Sanyuka TV Spark n'abalala Sanyuka TV you've been there. Bloggers bonna bali independent babaddewo okuva ekiro
and others. Mwebale nnyo mwebalire ddala. This Kato Lubwaama was member of your fraternity yakolako ku CBS, you all know that. And naye yaservinga mu media. Ate mubadde mwagala nga blogger. So he's a guy, he's an entertainer. Yeah. So he has lived to his expectation. Okay. Nebaza n'abayimbi ba promoters, Mr. Kisemakula ne ttiimu ba Haruna Hajabe Mukiibi bonna abatuuse ne banne be yazannya n'ab'emizannyo bonna aba boda batuwerekedde paka ku mokyali ku bwereere nga baga tusooka tukakasa Kato waffe. Kato yagaba boda mu constituency eno yabawa abantu yabawa era Kato okunyiiga kwe yanyiiga yagaba nange nga banya ekibintu byange byonna ne tubirya n'abalonzi ne muga bwe batyo naye yasiima nakkiriza. So all the things he was doing was cracking jokes era ng'olaba bw'abasinkana abaana ba Nuupu naye ng'ate abaagala nnyo nnyo ng'omulaba abaagala nnyo abasembeza abagaba guys don't do the mistakes we did mwe mutambule bwe muti be yourself. So that's Kato. Tuyanze nnyo tuyanze gumubaka